Muganda nga mpuliriza nsanyuse olunaku olwaleero okujjako ku mayengo gano. Amanya n'eddoboozi bitibwa Ssebuufu Ronald. Nsibuka mu Mawokota omwo ekyalo kiyitibwa Nkozzi, naye nga bwe njogerera mpangalira mu kibuga Kampala. Ekindeese ku mayengo gano olunaku olwaleero bwe kusheyaringako naawe obulamu bwange, byempiseemu newe ntuuse. Embeera yonna gye mpise tebibadde byangu. Omukyala Harriet Kisa kye yayimba nti gye nvudde tebibadde bigonvu, kubadde kutetenganya nnyo. So nange bwe buufu bwe bumu, embeera y'emu gye mpiseemu. Naye nga abalemerako bagamba be bawangula, naddala nga bafunya babakwata ku mikono, oba oliawo nga bazudde ekituufu nekye bateekeddwa okukola. Obudde obutuufu bimalanga ne bitereera. Nze ayogerako naawe nga bwe nkugambye olugero lwange luwanvu. Nava mu kyalo nga nzize Kampala kusoma, ne nsoma ku institute emu, nasoma bya kkanika ne mbiyiga bulungi. Okufulumayo ne noonya galagi nga bwe bimanya ebintu by'e Kampala. Embeera teyasooka kumbeerera nnungi mu galagi we nasookera ddala. Nali muganza eri bakama bange, n'ate nga abakozi benkola nabo bakozi bannange, ate nga bo be basinga okunteekako olukongoolo. Eyo galagi n'ennema, ne mpanga ebintu bingi, naye nga buli kye nkikwatako kye kifa. Ne ngamba bannange yenze nalyaki, myaka ne gigenderera. Omuntu eyamala okusoma nga nyina emyaka 23, nempeza emyaka 28, basina kye naakwasizza nga n'okunsuza bakyansuza busuza. Ne ŋŋenda ne nfuna mukwano gwange omu, nampa akamotoka ka vitiizi ntandika okukavuga, naye yakampa kukavuga nga nkima baana be ku ssomero. Nenkola ba nkyatambula nkyavuga mmaze okukomyawo abaana ku ssomero, akamotoka nkatwala ku washing bay koza. Nenfuna abankuba omukono nga baagala batwala mu kibaala sayidi z'ekansanga eyo. Neŋŋamba owaayi bakisigattirawo wano, engeri n'akasaala ka mukama wange gye katali nti k'amaanyi, kangattewo wano bampe babeeko kye bampa. Ebyembi nga binajja tebaŋŋanya kutuuka, bankubira mu mmotoka ne banjasa emimwa, ne mba nga sikyategeera, akamotoka ne bakatwala. Kati ate awo ebizibu ssemazibu bwe byazaalibwa ku mmotoka ya boosi wange kubbibwa. Awo obudde obubaddira obunne waabwo, kugamba n'embeera mu mbeera eyo. Nankwata nantwala mu kkomera. Mukomera nabeerayo emyezi 3, mba n'akafuluma bwe nti boosi wange yali boosi wange tekyamumalira, n'addamu okunkijjanya era nga yagala anzizeeyo mu kkomera. Awo we nsangira omusajja we waffe wa ku kyalo eyo, yalina primo ye nga tatera kugivuga. Ne mugamba nsobola okuvuga bubba, nga sitidde nti luli navuga ababbi, naye ng'olw'okwetaasa nga kyennyina okukola. Naŋŋamba mutabanyi tofaayo, jangu enkyo kime emmotoka ogivuga okole nnyo, osasule omusajja oyo. Bw'omala okusasula omusajja oyo, nze ojjaggiranga mpola mpola kyompaddeyo nga kyompaddeyo, naye ng'osooka omaliriza ebbanja eryo. Nange ne ntandika okuvuga bubba, ngivuga ebbanga. Ku siteegi we nali nkolera waliwo emmotoka nga 8. Ne nvuga bubba omwaka ogusooka, ogwokubiri, ne nnyingira mu myaka 5. Nze goba mu mayumba, buli nnyumba gye mpangisizza ndekayo ebintu, anti munnange nga ssente zisasula siina. Embeera ne ntabukako. Kakati olunaku lwakya lumu nali mpaakinze, omwami omu yali avuga mmotoka mpenkonizi, n'emmotoka ennene ezinyirira ennyo, najja nansibirako. Naŋŋamba asaba ku buyambi bwange, alina akalimu kayagala mukolere. Nambuza oba naasobola. Nze taata ngenda kusobola, tewali buzibu, kasita guba mulimu ekyandeese kukola. Naŋŋamba emmotoka eno, emmotoka yange ngenda gireka wano, onvuga ontwale, nnyina bwe njagala ontwale. Nze taata tewali buzibu. N'afuluma mu mmotoka ye n'atuula mu yange, ne mutwala awantu
olwatuuka n'afuluma n'aŋŋamba nnindiraawo ne mulinda bwe yavaayo n'ajja ne tuddayo wali awali emmotoka ye n'ambuuza ssente mmeka. Nze Mzeei ojja kumpayo emitwalo 10. N'asekawo yakwata emitwalo 3 n'agamba. Omusajja yali anyirira nnyo, emmotoka enyirira, ayambadde ebintu bya bbeeyi, buli kimu nga kya bbeeyi ekiri ku ye. Natyamu obadde mwavu nga tosuubira mitwalo 3 n'ofuna 3. Aŋŋamba onvuze bulungi naye nenkeera nenkya ngenda kundekera ennamba yo ngenda kukubira ero onzizeeyo gye wantutte. Enkeera ssaawa zaali ziwera nga 8 ne wabaayo essimu enkubira ne ngikwata. Omusajja n'aŋŋamba waliyo omwami eyampadde ennamba eno n'aŋŋamba nkolagane naawe ontwale gye njagala okugenda. Ngenda okulaba emmotoka cross country empya epaakinga. Omuvubuka n'ajja era naye n'atuula mu yange ne tugenda abantu we wamu. Ye bwe twakomawo yampa emitwalo 5. Omuvubuka yali mu myaka nga 4 nga nsingako emyaka nga 2. Kakati ku olwo ne neekaza ne ŋŋamba naye sigenda kufa bwavu, abantu bano balabika balina ekyama. Ne mubuuza ne mugamba naye gye mbatwala munkolayo ki? Mbalaba mwenna munyirira, mulina essente, kusooka weetunuulire otunuulire nange. Olowooza kiki? Buzinze nnyina buzibu ki? Wandibanga waliwo ekyama. Omuvubuka n'antunuulira bw'ati n'aseka n'aŋŋamba oyagala kuba mugagga. N'aŋŋamba sijja kkodowalira kyama kuba obadde muntu mulungi gye tuli. N'aŋŋamba eyo yennyini gy'obadde otutwalanga waliyo kye bayita secret society. Era n'aŋŋamba n'ankakasa nti agenda kwogeramu n'akulira secret society ayitibwa Mzeei. N'annyinnyonnyola bulungi nti Mzeei ono musajja wa ntiisa, tatuukikako. Bwe nnaamutuuka mu maaso nga nfunye omukisa ogumutuuka mu maaso osanga nankwatirwa ekisa n'abaako kyankolera. Era amazima ga Katonda mu ggulu ku muzindalo kuno kwendika nsooke neebaze Mzeei. Mzeei nkwebaza nnyo gye wanzijja mu nnyanga, gye wanzijja mu bunnya. Amazima nzaani essaawa zino, nzaani essaawa zino ayogera abantu ne bawulira ku kyalo gye mbeera gye nazimba zenna bantyanga ki? Bagamba buli ekyange ekiri ewange kya bbeeyi. Wenjogerera olwaleero nze yali avuga wubba nga si yange. Nina parking nnamba ejjuddemu mu mmotoka ewange ate nga buli mmotoka erimu tteka wansi wa bukadde 2. Nzaani era ekisinza okundeeta wano olunaku olwaleero kwe kuwa obujulizi butabeera mukodo kubanga nange mmanyi gye nava. Obwavu bwannuma era gwe ali eyo ampuliriza siyinza kukodowalira mukisa guno. Ekikolo n'eddagala kiri secret society era y'ensonga lwaki n'ennamba ya secret society yanjawulo ya MTN naye teringa nnamba ziri endala. Era yo erina digits 18, eri noti 775 2 noti 55 35 66 eya WhatsApp ya Airtel eri noti 7 noti 4 96 53 98. Muganda wange ogenda kuba bulungi bw'onoogezaako secret society togenda kwejjusa. Kanziremu bannange neebaze Mzeei. Mzeei nkwebaza nnyo. Mzeei owa secret society nkwebaza nnyo na buli munna secret society wenna w'oli okuva ku Mzeei eyasooka okunsanga ku stage napa connection z'abanne bonna okutuuka ku Uncle Wumaru. Era muganda wange gwampuliriza bw'oba olowooza okukuba ku nnamba ya secret society sooka olowooze ku kintu ky'okubeera omuwombeefu. Abagagga be tulaba bantu bampisa, bantu bawombeefu, nakyo kibayambye okubaako kye batuukako. Kuba nange singa saali muwombeefu bano abasajja tebandinjagadde kundagirira kyama bwe kiri. Mu secret society teri kuyiwa misaayiisaayi egyo egy'abantu, teri. Kino kintu kiri clean, just kye weetaaga kubeera muwombeefu. Mpozi muganda wange okuddiramu ennamba y'essimu eri noti 775 2 noti 55 35 66 66 eya WhatsApp eri noti 7 noti 4 96 53 98. Bannange bino bya ddala. N'omalondabako bwe nali nfaanana ne bwe nfaanana essaawa zino
ebyaddala sinza butaweera secret society bujulizi. Kyasinga okuneewuunyisa abantu betulaba abagagga betwesimisa, nasanga abantu abakyala n'abaami ab'amannya basereebu betwegomba wano abakuba ebisaawe ne bajjuza ebisaawe, abasumba ab'amaanyi, bannabyabufuzi ab'amaanyi. Siyinza kubamenya manya, naye kye mulina okumanya secret society ejjuddemu abantu, naye kye siyinza kwerabira nga nva ku mpewo kwebaza Mzeei, nsensebuse taata, nsensebuse ndi ku maviivi, nkwebaza webale kunnunula. Wentandika okwogera ku bintu bino n'amaziga gampitamu kubanga nzijukira gye nava. Mzeei gye wanzijja nzijukirayo bulungi, nzaagala nakubinyumyako kubanga bindetereka abampuliriza gamba siibulire wano.